The Newsroom, where untold story is revealed. Nena sisinkana principal era principal mpadiyo ngamanyi nawe njagala tujje ssente naye bwe kinaza omuzigo gwamanyi nga nkwata account number nga ngifiiringa ku mukutu gwe sijja bagamba nga baleeta information yonna kati nze nga kyendiko kiri kimu nti bwe nteekamu wali ssente nenzijjako nenziteeka ku account gye mana create nze kati waliwo kye bayita virtual account account etamanyikibwa tikali netukola omulimu kyatutwalira omwezi mulamba ssente nezivaayo ku myaka 15 nasooka okukwata miliyoni 12 eri mu banka teri ku mobile money wabula kiringa oba nkyogere ntya ekintu nga kiri invisible like nti ku myaka olw'emeka by then nali nyina emyaka gyali 14 na 15 ebiseera ebyo 14 na 15 by then naye nga bwe nakugambye nti nze nakula njagala ebintu ebyo olwo taata wange no talina kyamanyi tubeera mu nnyumba emu naye talina kyamanyi kitegeera bulungi era nafuna ssente nakubira maama wange taata wange nze naye simwagala ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kale abatwaba ku MCMA live ne ku mukoto gwaffe ogwa Beyond the Newsroom mukireze mbabuuze konatera mbanidise mu episode ya fene ndala kakati yonna gyoli okola kyabeeyo okubanga otuwa amatuugo nja kujjukiza okusubscribinga okusharinga n'okucommentinga like I told you tubeera nnyo mu mboozi eziri zetwandise best community stories social n'emboozi ezeefaananyirizaako bwezityo natwera olunaku olwayiro gwenyina ku seeti simulala ono mukwano gwange ndamufunye yazze ku TikTok nanneeyanjulira nga nti meya wantambuliza obusibe era obadde you motivate me, you inspire me a lot mu busibe bwe mbaddemu okumala emyaka 6 n'emyezi 6 almost emyaka 7 nvubuka mutonga bw'omulaba tugenda kuba twenyonnyoka okutegeera yajja atya okubeera mu komera obanyi waliwo ensonga ezimu abamu ze twala for granted naye abagezeko makomera baga nti ate ezimu kwezi zisinga obungi mu makomera gwomusango gw'obuusa gwoyisaamu amaaso osanga oli gwe gumuteseza mu komera emyaka 6 emyaka 10 n'emirala booza kuba tulaba tutandikiraawo oyanjule n'amannya go. Nsanyusa okubasisinkana kyatendo nnyo nze obankwatira nali si muntu wa TV nnyo bikiri awo naye nawe ndooza nalinga mu myezi oba 4 oba 5 awo nga sibe butambuddemu nali nkyali na remand nga nkyatambula koote wanawo kunsalira nga buli ndooza program etandika ssaawa 11 bagiyita tingisha vibe abasibe nga bajaagala nzo nga sibiteeka nnyo birowoozo obusibe oba buneerumira ndowooza ki kyengenda kwogera mu kooti oba okitegeera naye ekyansanyula ennyo oba okusinga okwagala nange programu eyo nga buli wetubeerawo nga tugiraba batugalidde nga otera nnyo okugamba nti obusibe buggwa mukanye empisa na buyonjo oba kitegeera so nga buli lunaku ne bwe mba nyina ekyokukola ndi musiraamu by the way kati nga ffe muwodi nye nali nsulamu bagiyitanga C5 kati nga buli lwaggulo tulina programu y'abasiraamu nga egyetambula nti 11 mpaka ssaawa emu tulina emisomo gyaffe muwodi nze nga si kyabisoma ng'obeera kutingisha vibes oba kitegeera bakumotivating kitegedde bulungi. Amannya gwani? So amannya gange bampita Morris Khan. Ani? Morris Khan. Morris Khan. Yes sir. Khan linnya lya family. Okay. So taata wange bamuyita Uthan Khan. Okay. Kitegedde bulungi. So ate mama? Mama wange bamuyita Sophia Thompson Khan. Banna Uganda? Mama wange mu Tanzania. Okay. So taata wange mu Uganda. Taata mu Uganda. So tata wasibukawo? Taata wange bamuzaala Masaka. Okay. Bamuzaala Masaka. Mama wange mu Tanzania. Okay. So amwe half caste.
briefly Musayi Mutabike. So okugenda mu kkomera Yes sir. Weesanga dde ng'oli mu kkomera gy'omaze emyaka 6 n'emyezi 6. Kati nze okunkwata nali ndi muntu wa software actually njagala nnyo ebintu bya internet biki ebyo mbimanyi. Zaalina ku z'omwezi zaalinga mu nnaku 8 awo ogw'omukaaga musajja yankubira essimu ogw'omukaaga mwaka ki? Zaali 2 bemba seerabidde yali 2022 tuli mu mwaka kiguno nawo kati tuli mu 2025 bwe basooka okunkubira essimu nze nga ebyo byonna nga tebinabaawo bankubira essimu naŋŋamba omanyi nti nina diiru oba nina kyenjagala tukola. Mwaka kigoga yo wakubidde essimu? Bankubira mu 2022 awo. Nga tebanakusiba? Tebinawa na kubaawo. Nzija nsooka kuleetera mbozi weeva. Ankubira essimu aŋŋamba njagala nina diiru gye njagala okuwa biki namugamba diiru ki ne baŋŋamba waliyo yampadde ennamba yo nti njagala omanye ebintu bya software biki nina email yange gye njagala okryptinge nga tebasobola kumanya wendi nga nina bye njagala ogikozesa nti ompa mmeka. What is encrypt? Kiringa essimu nsobola okukubira essimu bano ba tracking gye bazitrackingamu essimu yonna ebeera nekibayita IP address kitegeera bulungi nti ne bw'oba kaŋŋambe Masaka oli asobola okukunoonya naye ng'akozesa IP address kitegeera bulungi nakikola omulimu nagukola kitegeera bulungi. I encrypted the email after nenjimuddiza yansasula obuswazi saakitwalanga kiba tekyantwalira buwanvu yampa emitwalo 15 omulimu ne gubeeraawo naye oguno ndowooza waliwo omulimu omulala gwe nakola before guno naye kyemanyi guno gwe gwansibya naye ndowooza guli gwazimbulula guno oba guli gwaggulawo guno kitegeera bulungi. Waliwo omulimu gwe nasooka okukola nagukolanga nze kati ebiseera bye nali nkyasoma nali mu senior 3 by then naye nakatandika okukwata essimu ng'osomera by then essomero balitanga Mahad Nahadha al-Islamiyya oba mu luzungu osobola oliyita Nahadha Islamic Institute. Nali mu senior 3 by then. Liri Tanzania mu bazadde bange eyo kuba mama wange yali supporting nga asasula school fees wange oyo nga ngenda nensomako mu bya computer nenzira mu byeno bwentyo nga bwentambuza obulamu. Kati ogw'omulimu nayagala nnyo nalabanga zino firimu zimane Heist ng'egibabba mu banka oba obitegeera naye nenjagala nkikoppe ngamba nzaani atakisobola ekintu nkyewulira ebiseera ebyo nali nkyali muto kuba kati ngenda weza emyaka 22 naye nga walaba mane Heist firimu ezo zonna ez'obubbi nga gwogamba kagera kunyumira kitegeera bulungi kati nze muli nga ngamba nzaani nga nange nsobola okubeera nga naye nze nga bazadde bange okuva emabega nga baŋŋamba ebintu ebyo byagala oyingira bijja kukuleetera obuzibu kyebaali bakigamba maama wange yakiŋŋambanga anti kati ebiseera nze taata wange yali wankigala yali tanfaako anga ŋŋamba kola kyoyagala gwamanyi kitegeera bulungi naye nga maama wange ŋŋamba Morris ebintu byokola ebijja kukuleetera obuzibu anti kati nze nga ŋŋamba buzibu ki kati nga gwe lwaki nga abiraba atya anti kati ewaka twali tulina TV mu ddiiro kitegeera bulungi kati nze nga nkwata flash oluusi nengenda ku library nensalisa firimu kitegeera naye nga nze buli firimu gye ndeeta bwe mutabamu bubbi bwa banka mubaamu ng'egye bapulaningamu obubbi oba biki ebyo ng'egye osobola okuva mu kintu nga ze firimu ze zendaba ewaka. Oloka firimu oloka firimu ke baleese ennaku zino kapya njaga kanoonya baŋŋambye how to overcome in a murder case kali abwe katyo naye nawulire njagala nkalabe ndaba omutemu ono agwona atya kati gwe wanoonya bubbi nogaa nti nga gwe oyagala kumanya bapulaninga batya nga si bubbi buno nti ngenda kumenya buli obula bwa standard webale nnyo kati nga ŋŋamba maama wange namulimba n'omulimba bambi nsaba nsonyiwe nemugamba ku ssomero batugambye buli mwana yenna alina obeera ne laptop ya HP naye nze nga nyina kimpulaninga kiri emabega kisaagala mugamba
nangamba kale mpa mu wiki meka 2 nonye sente siziyina nti wiki 2 naziyitawo yampa laptop mpya nti kale nga buli bangenda ku ssomero ntuula mu kafo kange break time lunch time toyina nnyo mikwano nga gwe mikwano ali njiyina naye nga buli bwemba ngenda mu ebyo bagamba ndi busy I have some assignments I'm working on mpe mu space nze nga njiga segeera kati waliwo n'akatabo bakayitanga the time gundi James Bond yakawandiika Arthur bamuyita James Bond yakawandiika kati nga bikwatagana n'ebyo byennyini kati nze nkasoma nkayisaamu amaaso nenoonya ku internet nempisaamu amaaso nenoonya ku internet kati waliwo akawunti yali ya principal waffe yaliko sente nengamba njatandikira ku eyo example so njatandikira segera bulungi kati ngenda mu office ya headmaster ya principal waffe akawunti otegera otya teriko sente already kwe tuteeka sente okay okitegedde kuteeka akawunti kwe tuteeka sente abaana kwe tusasulira sente kati fedi bayite bakkiriza cash ng'ogenda mu banka no depositingako sente then nosasula school fees ogenda akawunti ero eriko amagi nga nkwata account number nga njifiiringa ku mukutu gwe sijja bagamba nga baleeta information yonna kitegeera omukutu ogwo oba ogumanyi anti wali wagusomako nze nabisoma nzembe following kitegeera bulungi nga nteekamu account number just eleeta information yonna kitegeera bulungi kati nali sinaba kuyiga nti they encrypt waito nayiga nti bwemba ndiza hacking nkweka information yange ze haka webale nnyo kati ebyo naye sinabiga naye ng'otandise okumanya nti ate sinsa okugiyingiramu akawunti nga sinabagiyiga kati nze nga kyendiko kiri kimu nti bwenteekamu wali sente nenzijako nenziteeka ku akawunti gyemana ku ratings kati waliwo kye bayita virtual account account etamanyikibwa kitegeera bulungi nti nsobola okujja sente ku simu yo nenziteeka ku akawunti yange ne bwaba ntasobola ziraba okujjako nga nze mugambe nti ziri kuno tuzijjeyo kitegedde bulungi kati bemala okujjayo sente kaŋŋambe bemala okuzibba mmeka olwo azaalidde $3,000 by then ezaaliko zenasangako zaali $10,000 meka ng'ozisika ng'ozizaawa nga nziza ku akawunti yange erinza gye neekoledde virtual account kitegedde teri mu banka teri ku mobile money wabula kiringa oba nkyogere ntya ekintu nga kiri invisible like nti ku myaka olwo emeka by then nali nyina emyaka gyali 14 na 15 ebiseera ebyo 14 na 15 by then naye nga bwe nakugambye nti nze nakula njagala ebintu ebyo kitegeera bulungi kati ate prison break we yafulumira kugayo nekibala dekagwamuyononawono kati nga tolina byongamba kitegeera bulungi genda basi newulira abaana baffe badde betuzaala kati sente bemala ozijjayo nga nzitadde ku akawunti eri gye nakoze bino nendogenga out kangambe nembuzaawo bujulizi nye nesimanya nti muli kyasigaddeyo I didn't encrypt it kitegeera information bali ebyesigaddewo yadde nze mba simanyi waitawo ndowooza gyali bane munasonyiwa n'olulimi lwe tulimu kati lwa tekinologiya nze nange emu kati bimbuzaabuza naye tugendera awo kati waitawo myezi gyandowooza gyalinga 2 oba gumu kitundu nga principal gyewaka kati nze already nali confident sente ziri zikyaliko kuva kya akawunti yakolako kinazijjako dda nazirya muva kya akawunti eyo etali mu banka etali eti ate gozifuna otya mu kati bw'omala okuratinga virtual account eyo kimanyi abasoma IT abasinga abaliko nga bakimanyi basobola okuntegeera kyengezaako okugamba bw'omala okuratinga virtual account oba osobola okugenda n'oggulawo bank bali bakusindikiddeko sente mu MoneyGram MoneyGram siba kiri kati kyokola ofunayo munno nomugamba nti omanyi nti eyo bagenda kusindikira sente naye sina national ID sina kinsala bwenyamba sawa bazadde bange bazimanyeeko kati nze nga ngenda mu vacho nga mpa enamba ye biki ebyo oba account banka ye nze nga nzisindikako kweri account y'omuntu omulala nga ngenda nziryayo sente nga nzikozesa bwe nali njagala $3,000 ku myaka egyo okolamu ekyo myaka egyo
obimanyi masanyu biki kugula bintu ojogo soko ogula bine bindaze ebiwanvu bwe biti ate kati nze emyaka gyange obwongo omuntu nze nali saagala nayo kitegera bulungi ina bungi ngulamu ebintu awo naye ng'era yongera ku advancinga mulimo kwekwekerera saaba bakole ki bategeere wayitawo emyezi 2 kugumu kitundu principal gyewaka kati nze ndi confident manyi talina kyamanyi obujulizi talina bujulizi bulaga nti nze yabba bagyewaka taata yali wali maama nga wali nange nali wendi nga bampita nga principal agamba nti mbadde nsaba kwogeramu noono omwana nga mwe temuliiwo naye nja bayita nga bazadde bange bagenda batulekera space nze ne principal naye omutima gukukuba wapi ate gunkuba kyoka alina kyamanyi nti nze yatwala sente gokakasebwa ebbanga talina kyamanyi nga nze nga kasamuli naye nga temanyi bantegeera principal ambuuza Morris ogamba otya nti ambuuza emyezi 2 emabe waba omwezi gumu n'ekitundu olina kintu kye wali okoze kusalamu awo ne mubuuza kiki kyotegeeza kye nali nkoze najjayo laptop actually eno sigwe ganamanya sigagwo kati email yange gye nalogingisa mulo sinaba kuyiga ntandika butandisi kitegeera bulungi bwewagirabako nasirika samuddamu naye wamanya kawedde namanya nti bantegedde ne mwaka kati principal laba nti kituufu muyinza okuba mwantegedde naye nina kinali nnoonya nali nkola research wamugamba otya nina kinali nnoonya nali nkola research wamugamba mwantegedde nze namugamba alaali temwantegedde nafukamira ku mavivi ne mugamba principal sabonsonyo nali nakaba nokkawa nga mmanya agenda agamba mama wange ate mama wange yamponinga dda n'okuba amavivi ku ttaka ne mugamba mzee principal mwantegedde kituufu naye nali nkola research siga nti nali nkola research kale unfortunately mu research yange ne mugiramu ebintu ebira nenkemebwa nezitwala naye nsaba okunsonyiwa sente nazirya principal nakutunuulira ate yazzaako ki yayita maama wange namugamba kati omanyi nti nalina n'omukisa nze ebyaddala Katonda mbeereddewo mu buli mbeera nga buli wentuuka wonna ndaba nti ngenda ku kitegeera bulungi nayita maama wange namugamba omanyi nti njogeddemu ne mutabani wo naye omwaka ogujja tosasula ttaamu asomere bwereere what kitegedde bulungi nga namubbye naye naagamba nti omwaka ogujja tosasula asomere bwereere principal yakuwa obudde okumunnyonnyola engeri lwaki research oyo gw'oliko bamuyita batya biki byonna nabimunyumiza n'omunyumiza n'omugamba nange nga bwe nasoose okukugamba naye bwe namugamba nti nze principal nyumira nnyo bintu ku myaka gye nali nnyina yakutunuulira nagamba maama wange omwaka ogujja temusasula school fees Morris asomere bwereere kamulamba tamu 3 kubona ekyamusukkako kitegedde bulungi kuba alaba emyaka gy'olina okugamba nti wabasinze obwongo webale nnyo kati mama tategedde tebamubuusa wenasoose okugamba nti maybe guli omusango gwe nasooka okukola guno gwe nkugambye gwe gwaza okusa guno principal wange nali simanyi nti Munnayuganda jjukira yabeeranga eyo Tanzania nga kitegeera bulungi emirimu gye gisinga giri eyo kati nze bwe nzija eno ne taata wange twali mu kiwummulo by then nzija ne taata wange bamuzaala Masaka tubeera eyo biki tuba tutambula waliwo ka resort e Masaka olaba nga wakatuuka kwerokaamu awo n'oyingira munda waliwo resort yono ogayi bamuyita ndateranga nnyo mbeera ku TikTok naye yabula bwe navudde mu komera samulabye saagisanzeeko bamuyitanga Doni B oyo advertising nga ebintu bya Illuminati omutegedde bulungi kati tugende eyo munda principal wange musangayo owe Tanzania oli yakuwa basali ng'ate ayogera Oluganda okusinga nze kitegeera bulungi nakulaba kati bwandaba angamba Morris bulijjo namwe muli Bannayuganda ani mugamba mzeeyi taata wange Munnayuganda kitegeeza nange ndi muki Munnayuganda abanyumya already baali beemanyi ne banyumya kati principal atwala ennamba yange yaginsaba naye saategeera lwaki yakola ki yaginsaba omusajja bamuyitanga Uthman principal wange atwala ennamba yange nankubira essimu ku WhatsApp yankula na video call nangamba Morris
nzijukira olina ebintu biwanyumizaako naye watuukawa mutabani bwatyo nga bwatyo waŋŋamba ndowooza nga byakusaagirira ani mugamba principal munaye nagana olaba nga bijja kundeetera obuzibu ne mbikola ki mbiyimiza nga saagala kulumya abazadde bange naŋŋamba leka naawe enkya tusisinkane nze nyina kinjagala okukugamba ate nze ebiseera ebyo nayagalanga nnyo ssente nga waŋŋamba ku kintu kya ssente nga nkyamuka kitegeera bulungi principal tusisinkana mu kifo kyekimu taata wange namugamba nyina gyendaga nkomawo era yeyampa ne ssente yampa na mitwalo 3 family mwe badde mu kasente akasente kabadde mwekali akatonotono sabangi bakuwa ku mirembe okwetaayo okukola kyoyagala bakimpa kyobasaba nti njagala kukola kino webale nnyo nga tebandeetera okukola kikooya kitekooya jjukira kati nze first born ewaka naye banzizaako omwana omuwala by then we naviirayo bali banzizaako sister wange naye nasisinkana principal era principal mpaddiyo ngamba nyina bwe njagala tujje ssente naye bwe kinazza omuzigo gwamanyi sibiriimu principal yakugamba direct yaŋŋamba nyina bwe njagala tujje ssente ku magezi go n'ekintu kye wakola ku luli ku kye wakola ku akawunti yaffe njagala nyina omulimu gwe njagala okuwa naye bwe guzza omuzigo sibiriimu wanze mugamba principal so akigendamu bugenzi nyina sooka kirowoozaako da kufuna pulaani nansomeramu omulimu awo era yali akawunti gye yali agala tuggyeko ssente firimu zaffe ziri okyaziraba biki byoŋŋamba naye kati wano e Masaka muzeeyi wange we yali azimba ekisenge kyange kirimu TV kitegeera n'eddiro nga mulimu TV kati nze yeddiro nga sigikozesa mbeera eno kuyiyo yo mu kisenge era firimu zonna ze najjandaba naziwandiikanga mu kadayiro kange kano kenyini kali kalala naye era nabikoppololangamu nga buli bwe kaggwamu nteeka mu kalala bwentyo paka ne kakati ne kano kenyina kati mwebiri ebisinga information yange kati principal nsomeramu omulimu ogwo era yali akawunti yakuggyako ssente naye ssente zaali nnyingi kitegeera bulungi tezaali mu dollars zaali mu euro zaali ssente nnyingi ng'omulimu tugukola katonda ndowooza yatubeereramu ng'ababbi bagamba nti mukama ngenda kubba naye nyamba mukama n'atubeereramu tebaatutegeera tebabirondoola ssente ne tuzijjayo kitegeera bulungi ssente bazitwala yampako zaali miliyoni 12 eza Uganda ku myaka emeka olwo nali jjukira tuli mu vacation ya senior 3 nali mu senior 3 Tanzania muzita vaaka twali mu vacation nga kitwale bwentyo oba twali mu lumu nga bwe mukitwala senior 3 lunasooka okukwata 12 eza Uganda omulimu gwe twali tukoze kitegeera bulungi kubanze omulimu gwe nakola nagukola nsindika ku akawunti ye si ku yange so ye yantemera kitegeera bulungi ku myaka 15 omukolera bbanga kyogo omulimu nagukolera omwezi gumu oli ku akawunti ostadinga kitegedde bulungi ekitegeeza si byakuva buvi mu bbanga osobola baba bajja kukukwata nti okera ku makya ne luziba ng'okomye ku step eno kati saawa zino mu Uganda mulimu gundi gye bakozesa bagiyita Venom si firimu eva ku firimu waliwo firimu gye bayita Venom naye waliwo gundi application gye bayita Venom bw'oba ogikozeseza bulungi osobola okugaggawala Venom musobola ogisaakingako awo bagiyita Venom kati kola bwoti omwezi mulamba osoma akawunti y'omusajja gw'otamanyi gwe simanyi simulabanga naye bampaddemu information nti ABCD netutandikwamu gwe n'otandika kusoma buli lunaku omanya nkomye wano nekikutwalira omwezi mulamba okuzijjayo omulimu nagukolera omwezi mulamba kitegeera bulungi omwezi mulamba nga startinga bwenti ng'era bw'obimanyi kati nga mugamba omaye principal nti data aweddeko mpayalinga nga mpayo 10 nga nteekako data yateekamu ssente naye yakubuuza gunaavaayo era nga alina obimbuuza nga mugamba beera mugumiikiriza gwe yampadde omulimu zikankole omulimu gwange nganze kitegeera bulungi bwe ndaba nga kiganye njakugala kiganye tikale netukola omulimu kyatutwalira omwezi mulamba ssente nezivaayo ku myaka 15 nasooka okukwata miliyoni 12 kitegeera bulungi olwo taata wange no talina kyamanyi tubeera mu nnyumba emu naye talina kyamanyi kitegeera bulungi era nafuna ssente nakubira maama wange taata wange nze naye simwagala ansonyiwe naye simwagala ku mbeera gye yali ampisaamu nenkubira maama wange nemugamba maama omanyi nti nina omulimu gwe nakoze naye nafuna ssente nti ssente mmeka nenzimugamba
nangamba Wabbyani bwatu bwe yaŋŋamba Wabbyani wa yali amanyiza ebintu bye bampita Morris Wabbyani bwatu yambu kyekutuleetera obuzibu kitegera bulungi kuba already yali amanyi ebintu byenjagala n'ebintu byenkola mugamba maama namuwulira amaze naye principal yampadde omulimu nti principal kino ngamba Uthman yampadde omulimu nti ono waffe gwe manyi nti the real one. He called me and he told me A, B, C, D, E, F, G up to Z and I accepted because I needed that money. Ntie sente ziliwa namugaa sente nziyina nangamba zimpe nenzisindikira maama wange saali yakoyadde ebibiri kitegeera bulungi kwezo sente saali yakoyadde 10 naye nga nze yakola omulimu naye because nti nali njagala maama nozimuwa kati emboozi tusooke tugisalemu kati bemala okukola guno kitegeera bulungi bali ndowooza tebaalondoola naye baaloopa ku poliisi era nze kisiraani kyandowooza kisiraani kuva amabega nga kinnondoola banatuukako ku poliisi naye saatuukako mu buzira oba mu prison yonna nnakomako mu poliisi kitegeera bulungi kati nvaayo mu poliisi era bantwala ku poliisi bankwata idol si nti guli gwe gwankwasa bankwata idol bino biki ogenda ku poliisi nasulayo nenkubira taata wange newe abankutte ndi ku poliisi ajja asasula akasente ke baali bamusabye nga nvaayo kati bwe nvaayo ino ebyo bino emboozi gye nkunyumizayo yonna ya 2017 kitegera bulungi nga nvaayo ku poliisi nga nzirayo ku ssomero Tanzania nga nzirayo poliisi bakwatira mu yawa Masaka kati nzirayo Tanzania nsoma olwo nali ngenda mu senior 4 nsoma awo nga nyingira mu senior 5 nenkoma we Uganda kitegeera bulungi nenkoma we Uganda ne waliwo akafuba kayita 2019 olwo 2018 senior 4 jukira wali twabadde mu 2017 nali mu senior 3 ndi mu vaaka 2018 nyingira senior 4 kitegeedde bulungi 2019 yingira senior 5 senior 5 saagituukamu kati zino saaga we zaatuukirawo zonna kati nkomawo Uganda eno nakomawo nze kasa kumuna bazadde bange baganja alagendako Uganda nyina bakyali bange begenda okulabako eza family yali ekuwanya emirembe bali bampa emirembe era gye jandeetera obuzibu because of obulamu tosobola kuŋŋamba nti wali omuzadde agamba sebo ve Tanzania kumanga kitegedde bulungi bazadde bange bali bampa ebbeetu lye lyandeetera obuzibu komawo Uganda waliwo kifo bakiyitanga Ndejje saagenda na Masaka Ndejje wano olabawo Ndejje gye napangisa najja nyinamu akasente gye napangisa nembeera eyo kati bankwata era ngwa mu kikwekwetaawo ne banjoola ne bantwala ku poliisi kati bankwata nali ebiseera nayina akasimu bakayitanga Aquas buno obusimu buutaproof obutegeere buno butage butafa n'amazzi ke nali nnyina bankwata ntuuka ku poliisi baŋŋajamu engatto ŋŋamba afaani nga nkoze ntya okuva wano kitegeera nanga aleeta ssente nimubuuza ssente mmeka yansaba emitwalo gaali 25 naye sina yadde atasso naye satsambudde na ssente nasula mu kkomera namalayo nnaku nga 2 ne bagamba kankubireko ku bantu bange kitegeera bulungi maybe basobola okunyamba nakuba ku namba ya mama wange nga teyitamu nenkuba ku ya taata wange nga teyitamu obusiraani bitandika okunkwata bwe bityo olwo bakukwatidde ki kati bino abavubuka nti olinamu akasente oyagala kukyakalamu kitegeera bulungi bankwatira ku Freedom City kikwekweto kyaja ne batuyoola ne bantwala ku poliisi kali ka poliisi awo namala ennaku zizujjukira bazadde bange tebakwata ssimu sinaba kufuna mikwano mu Uganda giri awo banvuga bandeeta ku CPS 18 mwe tuli ntuuka ku CPS bambuuza bwana tinze Morris Khan babakebera awo ndowooza balina sisitimu zaabwe kwe bateeka records oba biki baali bakusibyeko nti nali ntuuseko ku poliisi nti musango ki ne mbagamba idol ne bantwala wansi mu basement kyo kino kye nagambye nti nze nyina favor jjukira sinamu yadde ebibiri mu nsawo wali omusajja bamuyitanga Fred erinnya lidyokubiri ligumugumu ayitanga Fred Kivuzigani something like that muzeeyo oyo nga naye bamukutte ali wansi eyo yaŋŋamba omusango gwe gwali bakugulankanya motoka ya mu Sudan omusajja ambeereramu nga bagula kacayi ampaako nga bagula emmere ampaako kitegeera bulungi okutuusa bwe bali filinga keesi yange kuki
mu kooti Buganda Road awo. Kati waliwo omusajja yali munene, yali ndooza yatwala CPS eyo, poliisi ya CPS. N'abagamba fayiro ya Morris Khan mugizze. Awulira? Bagikomyawo. Bwe bagikomyawo baŋŋamba nti ennaku bweziti ne bweziti mulina omusango gwe mwazza, mwaguddiza Masaka, mwabba ssente okuva ku akawunti y'omusajja. Akawunti ne ziwera 2. Nali nyina emu ne ziwera akawunti 2. Olwo emisango 2 ku muntu omu. Sokoleke. Bakukwatira musango mulala. Ne banzigulako omulala. Oduuka ku poliisi oyogera erinnya lyo. Ne batwala fayiro yange mu kooti ewa state kugikebera. Ono yandooza atwala CPS n'abagamba fayiro ya Morris mugizze. Musoke mugizze. Ne bagiza ku CPS. Nange ne banzaayo mu basement nampita mu office. Nangambe ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti mulina omusango gwe mazze Masaka. Mujja sente ku akawunti y'omuntu. Nyembyegaana. Yankuba kipo, my friend. Baga abasajja abo bakuba. Nali sibirabanga ko n'omya yankuba nentuuka nenzikiriza. Nga kituufu. Musango twaguze. Ne bansindika Iruzira. Nagenda Kampala remand. 2018. Ne bantwala yansindika Maction Bay. Bansindike Maction Bay. Nzija negayirira omulamuzi natambulayo emyezi 2 ne negayirira omulamuzi ne mugamba ekitibwa omulamuzi nsaba nnyambe. Saba kooti ne y'ekitibwa nnyambe. Olina emyaka emikolo. Ebiseera nali mpeze emyaka 16. Yambuza emyaka gye nebwa nyine emyaka 16 naye saba kooti nnyambe neeyimirire. Nkyasoma. Ate bazadde bange tebamanyi gye ndi. Kooti ne neeyimirira omulamuzi n'aŋŋamba ojjako omwoyo yaŋŋaana nnaku z'omwezi ndooza zaali 3. 2018. Ojja kudda mu kooti. Nintandika otambula kooti naye nga nva bweru kitegeera bulungi famire tunagigamba ngamba kwese kati mama wange mugamba nti ntambula kooti bankutte nga nze nyinamu okutya kuli nga we namugambira azise nga nja kifaita nja kivaamu ntambula kooti kati 2022 wali we twasookedde nfuna omulimu ogwo omusango gwe tegunnaggwa mfunye omulimu omulala ntatambula kooti nga mulamuzi tanaba gugoba naye nga ntambula kooti nva wabweru kitegedde bulungi kati wano wenzijidde 2022 wenfunira eri essimu eyampa omulimu kyokka kyatambula kooti anti njagala ssente nsobole okuva mu kiriwa oba kigatta bulungi oyagala ssente ove mu kiri anti ngatagatta obusente nebyokusoma tobiriiko kati nga maama wange ankubira essimu oluusi sigikwata ajja kuŋŋamba Kampala ogamba olinga otya ssente ofuna otya ez'okulya biki webale nnyo kati nze bwe nzija eno najja bambi maama wange ampadde akasente akawera jjukira namugamba nze ngendako e Uganda nyina bakyali bagenda okulaba nampaayo akasente akawera kati nga keko kendiko biki nga wemanyi muvuga omanya nti kati nze namanya ennaku yange namanya kati ssaawa zino ntambula kooti nina okwebeereramu mu buli ngeri omuyaayi oyo bwankubira essimu ampa omulimu ogwo yampa emitwalo 15 2022 tomumanyi simumanyi tamanyi naye yaŋŋamba waliwo yampadde ennamba yo kyatambula kooti teweerabira nkola omulimu ogwo 2022 ennaku z'omwezi 8 ensambya cathedral emabega wa US Embassy we bankwatira banteeka mu mmotoka ogwa email eri okugikyusa guno ogwo gwenkugamba banvuga laba ate bebanza ku CPS gategera bulungi laba banza ku CPS awali oli mayinji okitegedde bulungi era bwe ntuukayo nasulayo ndooza zaali weeks nga ziizo kubanze bantwala mu kooti ennaku z'omwezi nga 2022 nzirayo mu kooti nkyatambula kooti kitegeera bulungi wane ku poliisi wasulawo ennaku eziwera we ku CPS kati bankwata ennaku z'omwezi nga 18 ne bantwala mu kooti nga 23 kitegeedde bulungi kati bantwala mu kooti za njawulo nali mu kooti room number 4 ebiseera ebyo yali omulamuzi wange bamuyitanga David yali omulamuzi wange ntuuka yansomera omusango mbuza omusango bwe guti ne bwe guti ogumanyi court clerk nga yagusoma
kilaka gundi bamwita kilaka w'omulamuzi sibo kiri oyamubeera ku lusegere ansomera omusango ngwegaana omanya yambuusa okugwegaana nali ngenda gukkiriza waliwo omusajja ndoozi be bana bakuliranga flying squad naye baali bamusibye ngali luzira kati musanga mu kaduukulu guno obuduukulu bw'abasiba abakadde ambuuza iwe luzira wano ku kooti Buganda Road ali mu kaduukulu okay naye anti ndooza era ine emisango gye atambula kooti ambuuza yanga kiki yanga nga nkaaba ngano nali nkaaba ngambula Ngokiriza ati obulamu bukoze butya jukira nyina omusango omulala gw'entambula kooti bandikubbe olina omusango nagwo otambula kooti neguna ate guzze nogwo obulamu bukoze eki nakaaba amazinga nanga yanga kiki namugamba muzeeyi bantwala lusira abagabo muzeeyi batwala lusira kyokoyire byakebeka ebiseera ebyo kuga ina 16 katonda wange ambuuza angamba sagala kumanya musango gwe wazizza kitegera bulungi wabula nkugamba ebigambo bino tukkiriza musango wogukkiririza bo waliwo oddeko faamu gye bayita lugole nti nedda nti eyo gyeri batta n'okutta faamu gye bayita luki lugole tibagakuvuga bakutwala lugole ojja kufiirayo kali nayongera okuntiisa era natuuka ew'omulamuzi nemugamba ekitiibwa omulamuzi omusango sigumanyi nagwegaana nampa rimandi nangakomawo ennaku z'omwezi nga 25 olani complainant ongambye oli mayinja 3 kati nga complainant wagwo gunsibya mayinja 3 yakomyawo fayiro soyo kati ono mulala actually bamwitanga ne Katega Francis bamwitani Katega Francis baseera bituganda wange agati bansindika eruzira ntuuka eruzira waliwo bazita loogi wemutuukira wentuuka eruzira nyingira loogi nali mukujjukujju nze ng'obwongo bwange bwesera era nze be nali nabo eruzira basobola okunjulira ntuuka mu loogi bwe nti nebaka waliwo kye bayita ekigaali oba firimu za prison break zewalabanga ewakeezo ebyo sibijjukira kati kitegera bulungi ebyo nga kati byanvudde mu bwongo ndowooza ngeyakukola atya waliwo kye bayita ekigaali okwebaka babapanga bwe muti anti kati bakigamba banyiga ziweranga ssaawa 6 jjukira kati era ettala bajjako ssaawa 4 zennyini ziwera omukaaga ogw'ekiro nze mpulira nga bintame nga nvaamu sikyebaka at least kantuule base bantu bakozeemu tiizi banga nti waliwo tiizi eyesooka bakunyomerawo ne balaba nga lukidi kitegera bulungi zituuka ssaawa 6 bagamba sikyebase temujja kunzitira wano nze sirina musawa gwena siri mubbi lwaki munyiga we muti nga neekalakasa odirida nga bagamba oyo omwana Jovenayiro naye simanyi Jovenayiro kyo kitegeeza jjukira kati giri emyezi 2 gye namalayo kugulya omusango saabiteeka nnyo birowoozo nga mmanye essaawa yonna nfuluma kozi wagendako era wali wagendayo nentambula rimandi ya myezi 2 nebalyoka bampa beyiro nkyali ku beyiro yaguli jjukira nina okudda mu kooti ku beyiro ompulira bulungi kati ate nyina neguno oguza omupya kati ate bakukutte kiza bukoto gendayo ebale nnyo ate kati ate nga kooti etya eri emu naye zaawukana enzigi zaawukana ndi mu kooti 4 guli mu kooti 2 kategedde bulungi kati nga nva mu odirida nga bagamba oyo mwana Jovenayiro mumufunira aw'okwebaka nga banjalira Jovenayiro kati nze nagenda okitegeera Jovenayiro be bano abaana abato balina n'akatimba kaabwe ekkomera lyabwe mu kkomera kitegeera bulungi kati ate nendabika yange nga ndi mwana muto nga bampa aw'okwebaka banjalirawo kibatanga bazita batanga blanketi zeeri za prison nga neebaka ku makya nga banzuukusa era bakuteeka ng'olabamu ne bato banno tebalimu nga ebisajja bikulu biringa gwe birina ebirevu nga nze kata akalimu kitegenda bulungi ku makya batuzuukusa bayita foreign nze ngano zuukuka foreign ngano zuukuka nga wadirida jangamba gwe yanga tula ku foreign nga ntula ku foreign afanda gulawo babala nga bafuluma kati awo ziwera ssaawa nga 3 batugamba abapya temufuluma paka nga bazobba kima kati batwambusa ku administration olwo kutukuba ebifaananyi biki ebyo kitegera bulungi tutuuka nali nyina enviiri nga nsobola zikwata pafu bwenti
kitegera bulungi kati ntuukayo nze nali nyina olugezigezi naye nga nkolera mu magezi afanda ngamba kayinja kamu wa prison oyo mwana mu musale enviri aje tumukuba ekifaananyi mbabuuza ani gwe mugenda osalisa ejjirita anti baali balina ejjirita nga bagaba buli omu bamuwa ejjirita babuuza ani gwe mugenda osalisa ejjirita kuzina enviri zenyina musalisa ejjirita muba mumbalamu amagezi kayinja kamu avaayo abuuza gwe kaana gwani gwobiga wano waliwo maama wo bwatyo bwe yaŋŋamba kugamba afande kati oba yali tamanyi luzungu simanyi mugamba afande I'm just insisting kitegera bulungi at least kabansalise mashini okitegera bulungi kati waliwo omusibe yali beba RP admin abatwala abasibe bannaabwe awo ku administration ng'agamba akumanyira afande ekigambo ky'oyogedde mu ekyo kitegeeza mubuuza njogedde ki aŋŋamba ogambye insisting ne mubuuza insisting omanyi kye kitegeeza aŋŋamba ogaana nti tebakusala enviri nga olina amagezi mugamba insisting mba nsaba siwali sitaddeewo mpaka wabula mba nkola ki kati ndowooza ye yategeera nali ŋŋamba oba resisting oba okitegeera bulungi kati waliwo mayinja 3 bamuyita akoolo kati yatwala administration yonna nga gyabagamba oyo mwana mumutwale mu Juvenile bamusala enviiri ne mashini ati nze nzikiriza naye nga simanyi Juvenile gye bantwala nti tewali mirembe tokkirizibwa fuluma wekka olina obeera n'omukulembeze oba woodiridawo mba nzikiriza bantwala mu Juvenile bansala enviiri mbagamba nti kanzireyo gye nasuze baŋŋamba togenda batukuwa togenda beera wano mbabuuza ngaani mumanyi emyaka gye nnyina baŋŋamba wano oli mu bato banno bw'ojaamu bawuza mmanyi emyaka gye nnyina bakumanya nze nyina olugezigezi nze okitegera bulungi nga bantwala waggulu ewafaana agamba afande omusajja agayaye musajja mukulu afaana mbuzi olina emyaka emeka mugamba afaana olina emyaka 2 nina 16 namugamba nyina 2 bantwalirawo musi 5 bakutwalirawo muyabakulu kati ntuuka eri nga te ekigali ekiri eri kisinga kye nasuzeemu okategera bulungi era kafirimu ke nalabye ekiro ke nabaddeko bakayita when they see us when they see us guy yasaba nga ayagala bamukyuse buli gyasaba twasifa gye babuzaga ate bibijjo kyokka nga badde bakajabuga ati owaayi gyogenda bayinza okuba ebibi nti nedda wate wano kisuse agenda otuuka eri nga ate bibijjo kati ntuuka mu C5 batugalidde bali ku kafirimu balina firimu natuukayo balina firimu gye baali balaba bagiyita oba bakyagiraba ne kaakati naye we naviddeyo nga bakyakalaba kafirimu kalinga KBS kaggwako saawa ndowooza 12 nga naakava mu program bagiyita batya firimu sigyerabidde nange kali awo kalimu Haliru oba Haliru something like that ne Zainab kati ngende wa ward leader nabuuza ward leader yaani ne ngenda ne mga muzeeyi ward leader nti badde nsaba ku kifo sigenda sobola kusula mu kigaali kitegera bulungi olwo lunaku lwakubiri mu kkomera wakubiri wentandikidde osaba ekifo naye waliwo abamazeemu emyaka n'emyezi 8 nga bakyasula mu kigaali naye nga tebalina kiki ward leader mbuuza ogenda tuwaaki mbabuuza mwagala ki ino nze mbabuuza mwagala ki sirina ssente bamba yatwala ekidomola kya liquid soap box ya sabuni kitegera bulungi ne squeezer zino zisimula mu kyo oba mu toilet zaabwe baziyita kyo bagamba byonna toto ya sente mmeka nti bigenda kutwala sente ng'emitwalo nga 15 kwa 2 nti 2 nti enkya munteeze tugende nziteekeyo naye nze nga gye mbatwala ginayo manyi ne baliko kati bamba ku high command okusula abagagga nebaka enkeera baŋŋamba tugende tuteekeyo ssente nga twambuka nabatwala wafandi bakoliriza batuuse wafandi afandi abuuza buzibu ki baga kati afandi omanyi nti wadirida namusuubiza omugulira ebintu naye sinadde ebintu naye bampaddeawo okwebaka afande badde nsaba oyogere ne wadirida bandeke nebaka bwe ndifuna ssente kati wadirida waffe bamuyita Katerega Pawulo omuyayi yanteekako ekibeera kuva ku olwo olunaku lwe natandika okubonaabona mu prison nga naye nze abyereetedde kitegeera bulungi omuyaaye yambonyaabonya
ompulira bulungi kati ne kana akawunga jukira kati mbadde sikamanyidde mbadde wabweru kisenga njabye njagala obudde bwenjagaliddemu kitegera bulungi nabo mukomera mayi totaja principal wa foli ate principal nge namba yenjimanyi mu mutwe esimu already bagenda okunkwata bagisigaza ku CPS ompulira bulungi kati luno lwe lugero lw'okubonaabona kwange lutandika lunaku lwakusatu mu kkomera zali naku z'omwezi nagenda mu kkomera lunaku lwasooka zali naku z'omwezi 23 mpulira bulungi 22 mu emeka mu ebiri nga nyina okudda mu kooti ku musango gwa beyiro naku z'omwezi nga 20 mu mmeka 25 nga ate ze nyina okudda mu kooti era ku guno omusango omulala gwendiko zakwatagana byakwatagana omulundi gumu kati banvuga bantwala mu kooti ngenda mu kooti eno guno omusango omupya ntira era gundi oyo anvunaana yali tazze oyo complainer yali tazze omulamuzi n'abuuza state n'ayogera singa nsitise sina kye nayogera omulamuzi n'ambuuza olina kyogamba kooti ne mugamba wekitiibwa omulamuzi sina kye ngamba kooti wabula nina kyensaba nti kiki naye ndi ku bbeeyi ate lero lwenyina okugenda mu kooti ate kooti eri wano wennyini mbadde saba bantwale mu kooti mpoze kitegeera bulungi omulamuzi agamba mu mutwale naye nga tanagamba mu mutwale yambuuza ogwo gwo waguza ddi mugamba wekitiibwa omulamuzi yangamba sooka onnyumize ogwo gwo gw'otambula beyiro waguza ddi ate ng'olwedde bakujjeera bukobera ambuuza yo oyina emyaka emeka bazadde bo baliwa kuba alaba oli lwana luto mugamba wekitiibwa omulamuzi ebyange ebiwanvu nga namubulira amazima nga nyina emyaka 16 nkyasoma kitegeera omusango guno ogw'entambula beyiro naguza ndooza emyaka ng'ena emabega nga simanyi bankwata bukwasi yantunuulira bw'ati nga talina kyanaya mutwale nga ngenda mu kooti 2 wansi era natuuka nga banninze dda nga complainant wange waali naye nga ate naye mayinja 3 ku CPS ate nga noono aguliko omupya naye mayinja 3 ku CPS ngwoza gwe bakusalira olwo lwennyini lwe naddayo kuba omulamuzi yambuuza nga waluddewo okujja nga wekitiibwa omulamuzi anti kati jjukira abali ku beyiro bayita eri tebabeera mu baana bavudde mu kkomera yambuuza ate nga bakuleetedde mu b'ekkomera oli mu kkomera mwawe ekitiibwa omulamuzi byankwata bansiba wenti we namugamba yaŋŋamba omanyi kati kyetugenda okukola mutabani yampita na mutabani okwaguya nenda kusiba kubanga ojja tusuubuwa tujja tuuka okunooya bw'ate oliwa naye olaba bisesa naye ebyo ebi biseka tuseka mu ensonga ziri serious natunulira omulamuzi bwenti omuziga ne gampitamu namugamba wekitiibwa omulamuzi ku myaka gye nyina nsalire ngenda tandikirawo nga sirina muntu n'omweruzira manyi amanyi but olwedde gy'oli yaŋŋamba olaba mutabani sirina kyakukolera kirala wabula okukusiba kuba olwedde omusango tosobola tambula misango ebiri mulundi gumu ate ku kooti zezimu kitegeeza beyiro mba nina ogikansolinga kubanga ne bwe yandikuwadde beyiro olwedde oli luzira ogwa musango ogw'omukadde bagunsalira emyaka gyali 2 n'emyezi 3 n'akawaŋŋamula ne baguggala yagamba timusibye ebyaka 2 era yagamba yampa rimandi ya ddakiika 3 remand ya ddakiika 3 naŋŋamba genda eri mu kaduukulu kammwe weetereze okomewo oluvannyuma lwa ddakiika meka 3 bwe natuuka eri nagamba naye omusango naguza kituufu natuula nze kennyini nenjogera n'omutima gwe nga Morris musango naguza era bwe mba naguza lwaki naga obutiitiiza ate nga naguza nga ekijja kijje mukama yamanyi ebidda bijja bijje nengenda mu kooti nansiba emyaka 2 n'emyezi emeka 2 kati bino mbu bakuwa rimandi naŋŋamba nkuwadde ne rimandi yo jjukira naye nagutambulako dde emyezi emeka 2 kati kitegeeza nga nyina okukola emyaka emeka 2 flat nfuuka convict remand omusibe atambula kooti kati nga guno omupya gutambuza guli
bintu wali bakusalidde ebiri ogeyingidde eno ntambula kooti ate ku mulala kitegeeza gwe ne bwoba oguwangudde kale gwe ogisigadde ne bwoba oguwangudde guli nsigala ndi musibe katonda wange guli ne bwe guggwako nsigala okyali nkyatambula bwento bwe nafuuka convict remand nentandika otambuza obusibe ekyanyamba tebasobola kunvuga faamu oba okunkola ekintu kyonna tinali nkyatambula kooti ntambula kooti okuvuga faamu bye byentera batumirako eggulu mu faamu webale nnyo babali mu faamu be bakusiba bwe bati bavuga efaamu ku lw'omukaaga ne sande lw'omukaaga ne sande be bavuga faamu bakutwala wa waliwo ajumani eyo mu bakalamojja eyo enkumbi n'ekaaba muganda wange leka ogenda oli munene kati nze abasibe bannange baye tebanjagala abasinga mbuuza batya kati nze bamala okunsiba nfunirawo pate kati nali nyina mukwano gwange yali yanjagala nga ye yali RP kooti nga yakulira kooti abatambula kooti bonna naye nga musibe kati yewe bamala okumugamba mwana bamuyitanga Kato mugaba Kato bansibye naye nkyatambula kooti nsaba ombeeremu saagala jjukira bwe bakusiba ng'okyatambula kooti bakujja mu woodi gy'obaddemu ne bakutwala mu woodi endala buloko bagiyita B bakutwala mu B eyo mu B6 kata mbeereramu nkubira ekizuka sigala mu C5 kati nga basibe bannange bandaba bubi bakusibye bakasibye tekavuddeeko ne mu woodi yako kitegeera bulungi kale singa bakasibira ddala ne kagenda ne kalima kitegeera kundabika gye nalindabikamu biki ebyo nga kati ate nze nga sirya kawunga emmere ekomera eyo ebisupu nga nze sibirya nga buli kyenjagala nkifuna oli Kato innoolo nze nga nze sirina yadde ebibiri naye nga kata mbeererawo mu buli kimu kitegeera bulungi kati nali nzirayo mu kooti olwo omwaka ono tuli mu 2018 kitegeera bulungi nzirayo olwo mbadde mu kooti nga 25 kitegeera bulungi olwo nzirayo lumu mu gwokusatu nfuna bulungi ni mu kooti nzirayo lumu mu gwokusatu wali mu gwakubiri nzirayo mu kooti omulamuzi ambuuza kati olwo ate gundi wange yali waali anvunaana komplena yali waali bwe ntuukayo Katerega n'atanasumulula omwana oyo yakola bw'ati ne yeekobana n'omusajja batandika okutu blackmailinga batutwaleko ssente zaffe siriisa omulamuzi awandiika najjayo buli kyaya ennaku z'omwezi bwe ziti nga nno bimakinga bitaalinga ennaku z'omwezi bwe ziti bakola bwe bati kifo kyali bwe kiti najjayo n'obujulizi nga bubunkwata nga tolinawo obubonera nze nasigala omusango ngwega nga wekitibwa omulamuzi aleete expert akakasa nti oyo si AI nno AI yali yajja dda AI wadda si wakati kitegeera bulungi aba baali babimanyi kati ogenda omanya TikTok wagimanya mwaka ki sinabigendako ndowooza 2022 kati TikTok yali yajja dda 2022 kati nemugamba wekitibwa omulamuzi nze Morris Nsaba oyo musajja aleete expert akakasa kooti eno nti ebyo byaleese si bijingirire kubaka video bali bakayina kitegeera bulungi musango we naguddiza nze kuba saagukolera wange waka nina gye nali eyo nyembikola kati kamera zankwata namugamba birabika bijinga aleete expert wakiti omulamuzi nambuuza oyagala tumuwe wiiki mmeka oba ennaku mmeka oba emyezi emeka aleete obukakafu namugamba wakiti omulamuzi bamuwe wiiki 2 nno nze muli ngamba bwe nkemugambye ekyo talina wagenda mujja ne bwaba bitutteyo bayinza obutasobola oba kitegeera ku ekifo kye bayinza okugendamu nti bakole ki kubajjukira footage za kamera ezimu basetinga nga zivaamu oluvannyuma lw'omwezi wali mugezi nno nakati era obwongo mbuwuli kati nga nzirayo nno eruzira nzizeeyo oluzira ne bampa rimandi ya wiiki mmeka okuva nga lumu bampadde ennaku 14 nga ndi ruzira nakomawo 15 kitegeera bulungi 15 ng'omusajja aleeta obukakafu nga kituufu bunkwata bansindika ku defense
kati okukakasa omulamuzi nti bino bye baleese si bituufu. Ino obulamu bwange bukyeyagaza sinaba kufuna okitegeera bulungi mukomera bweyagaza sinaba kufuna challenge nnyo z'amaanyi buli kyenjagala nkifuna okitegeera ate abasibe abamu banjagala oba nfuna bulungi n'abasirikale banjagala abasinga. Ngenda ku defense kati mukomera waliyo kye bayita paralegal ba justice defenders bano abayamba batalina babusimanyi biki ebyo kitegeera. Ngendayo mbe mbagamba bansindise ku defense nkoze ntya bambuza omusango guli gutya ngamba nyo angamba olaba nti ogwo omusango tojja guwona bagenda kusiba nabitwalanga ebyokusaaga nti banniimu kituufu. Bwentuuka ku defense already ku poliisi bye nali njogeddeyo binayogera mu kooti nga tebimakinga binayogera ku poliisi. Kitiibwa mulamuzi nga ngamba ngenda komawo ennaku z'omwezi yanga jukira nali nze 15 nanga akoma ennaku z'omwezi 2 omusango nga guddukira ku supiri gye sitegeera ogwa guno omupya nga akoma ennaku z'omwezi 2 I will give my own rule nja kuwa ruling yange nganze kitegeera bulungi nzirayo komawo nga 2 mu kooti agamba okusinziira nga bwe ndaba oludda oluwaabina oludda olwewozaako you have a case to answer. Ologunsiise gwakukusinzo ati kati kitegeeza omulamuzi waogambye you have a case to answer kitegeezera bwabigasegasse alabye nga waliwo omusango. Sina kinayogera n'enfuluma nandimandi nga yampa rimandi ya mwezi mulamba kati ogwokusatu gwonna saagutambula nakomawo mu gwakuna ennaku z'omwezi zaali 18. Tuli mu ddakiika mmeka okuba emboozi tujja givuga mu part tuli mu ddakiika mmeka odeni ddakiika tuwumbewumbe mpola ddakiika nga 10 tekifunzefunze njagala kati era tofaayo nze njagala tugivuge njagala ngenda okuzza kati nga otunyumiza life y'omunda mu kkomera era otuuse otya okuvaayo. ennaku z'omwezi 2 ogwokuna nga 18 lwenzirayo okuwuliza kye bayita judgment bagenda kunsiba already bansibadde emyaka 2 akoko kaze kekabula bakusibadde emyaka emeka ndi convict 2 kati ate ngenda kusalibwa emyaka emirala gye simanyi oba emyezi gye simanyi oluusi n'okunta. Nze nali nzikiriza nnyo mu Katonda wange nze ndi musiraamu musajja famire y'olwo yo terina bwemanyi ate manyi kinabakweka genda mu maaso bakusibye ne bakyalibo ne baganda bo ne baani baanata babato bamama babato teyamanyi aba Katonda mu ggulu sina gwe nagamba genda mu maaso. Ntuuka mu kooti kati bwe watu nayingira mu kooti wali obeera mabega w'olugi ono afande w'omu kkomera y'abayita natuula bwe nti ku kisenge waliwo akagundi ke mutuulako awo nensiriikirira nempita Mukama nemugamba Allah ekiba nga kituufu wantonda ng'era okimanyi nti nina omugaso ku nsi kuno ndagalondaga obuyinza bwo nti kituufu ndi muddu njagala ondaga obuyinza bwo saagala bansibe guno omusango nga bwekyo bwe neegamba Allah laga akategeera kukulaga bampita nyingira mu kooti Uganda versus Morris nti aha mpuliriza olwo complainant wange taliiwo teyajja kwolwo lwansiba teyaliiwo mulamuza ngamba Morris nti wange kozi wangamba ine emyaka emeka ngamba ekitiibwa omulamuzi nyina emyaka 16 ngenda kweza 17 nti bazadde bo babeerawa ne pena agiwumuza naga tunyumyemu bazadde bo babeerawa mugamba ekitiibwa omulamuzi mama wange mu Tanzania abeera Tanzania taata wange muna Uganda naye taliimu muki ali Tanzania ne mama wange ambuza kati tali n'omu akimanyi nti oli mu kkomera ekitiibwa omulamuzi nagezaako kyensobola naye tali n'omu amanyi nga mapa ennamba ya maama omukubireko nga mugamba essimu yange bagikwata eri ku CPS amazima amatuufu enamba ye sigimanyi mu mutwe naye manyi email ye nsobola ogikuwa n'omutextinga asobola okudda nampa olupapula nempandiika natextinga
Nangamba ngenda kusindika eruzira. Mbadde ndi wakusalira leero. Guno omusango tukugalewo nko convicting. Ngenda kusindika oluzira ennaku ezi. Wookomawo wano nga maama wo tanaba kunziramu. Yakumanya nti oli mwana mubi ate oli mulimba. Katonda wange. Nja kusiba. Nga mwekitiibwa omulamuzi neeyanziza taata. Olwo nze nyina sweet maama agenda kuddamu. Bagamba ebizibu tebimanyi nnyumba mbi. Maama teyaddamu. Teri ako kojja okuba kwaja. Lwe bansalira olwo lunaku. Ogenda okukomawo ennaku ezi. Bbiri ng'omulamuzi akutula mu maaso. Maama teyaddamu misezi. Gakugamba atya sookolenge omulamuzi gakugamba. Yatunuulira. Mwana. Yamanya oli bulimba ate oli bwana bubi. Ndi mubi nnyo. Yantunuulira bw'ati. Nanga Morris Khan. Twakola endagaano. Batu bwe yaŋŋamba twakola endagaano nti. Maama wo bw'atanziramu. Kyakusiba. Naye bw'aba nzizeemu. Nja kusonyiwa. Sure. Wallahi. Tegeeza ali bambi amaliridde omulamuzi. Mukulaba okukoba kalika trick just yalina gyano. Wapi byali bya ddala. Byali bya ddala yagenda ku serious. Nga nawe bw'omulaba ennaku ng'olayira ddala ennaku emu. Mukutte. Yali agenda kusonyiwa. Naye ebyembi. Bino nze muli ngamba kama Katonda kituufu njagala mu mutima. Munaku ebbirize waddayo wasaba. Wasaala. Gwe kati nze nga ku muzikiti sivaayo. Wasaala. Kati nga nze asaaza n'osaaza okakasa Mukama nti kituufu kankite nakulokoka nti bivuddeko mboneredde bw'oponya kino. Sibiddamu. Siribiddira. Tuka mu kkooti. Omulamuzi ono ye yakusalira ku guli. Wapi? Takimanyi nti baakusalira. Akimanyi. Akimanyi nti olinawo n'emyaka ebiri ebi. Emabega era kyovola yaŋŋamba nti leero nja kusonyiwa. Ng'amaliridde ate si bakusibe giri ebiri egikoze ki? Kiveewo. Kiveewo. Kitegeera bulungi. Ngamba Morris endagaano yaffe. Osa yafudde. Awo nanyambadde ne masiki njijja kwaleka naawe ntereera. Kati nali nyina akata nze njagala nnyo diarrhea nkateeka mugambo kiti omulamuzi ate endagaano yafudde etya. Angamba olaba nti maama teyasize. Namutunuulira bwe nti amaanyi ganzigwa ebya ddala. Ganzigwa naŋŋamba era omusango gukusinze obadde oyagala nkukolere ki? Namugamba wekitiibwa omulamuzi badde nsaba bampe ebbanga limmaze ku rimandi. Olulimi olugenzi oluyigaayiga engeri obeera mu makomera. Makomera already abagezigezi bakubuusa nti bw'oba kubuuziza musabe. Kulaba oti. Bwe namugamba wekitiibwa omulamuzi mbadde nsaba kkooti eno ey'ekitiibwa. Empa obusibe bumaze ku rimandi. Ambuuza omazeeko ennaku mmeka? Ali mazeeko ennaku 120. Ni mu myezi gingira emyezi 3. Nangamba kyonsaba nti ye. Nangamba kale. Nkwadde rimandi ya zalido kikandoza zali 5. Agenda wansi komewo. Teshika 5. Bagita rimandi eyo naye beera rimandi. Nkwadde rimandi. Akulima aba akuwadde ekiwumulo. Bali baba kuwumuzaamu. Gendo okomewo. Weetereze. Eno okole ky'oyagala kyonna weetereze ojje. Nga nkomawo. Olwo omutima gunvuddemu. Nkanka nasibitegeera amaaso gamyuse. Nyingira mugundi mu ddooko eyo. Aŋŋamba Morris Khan. Nkusiba emyaka 4. Emyaka emeka? Egyo. Emyaka 4. Yakawaŋŋamula. Peni neeruma. Omanyi ebigambo binasembayo mugamba nga nfuluma. Namugamba wekitiibwa omulamuzi. Olina abaana abannenkana. Olwo nze neekaza by the way. Kwali otegeera kyalina kyozza. Neekaza ne mugamba wekitiibwa omulamuzi olina abaana abannenkana oba oluusi abansinga oluusi bensinga. Oba tobalina olina n'eŋŋanda zo abannenkana bakulu bo bato. Akuwadde amatu abiwulira. Ampuliriza.
Sibye emyaka 4 kitegeeza ngenda kukola wamu emyaka 6 ne giri gye baso biri gye emyaka 6 mugamba naye tomanyi bulamu bwe ngenda ayitamu nga ndi mukomera naye kusaba ekintu eki bambi nfukamidde ku mavivi nafukamira nga kwotejjudde abantu nga mulimu abantu bonna batunulidde nga nabamu beewunya n'okwewuunya mwana ngaawe ekitiibwa omulabuzi nsaba baŋŋamba bwe bakusiiba bakuvuga effaamu bakutwala n'olima nze ku myaka sisobola ngenda kufa ebyo ddala nga nkaawe mwayo ekitiibwa ngenda kufa ngenda fiira mu ffaamu yantunulire naŋŋamba obadde osaba mbadde nsaba nsigale makishoni bbe gye mba nkolera obusibe bwange bambi n'atumya yali in charge of court okuva mu kkomera yali kayinja kamu bamwita nga afanda omodo ngamba ono omuvubuka Maurice Khan kooti esazeewo obusibe abukolere makishoni bbe era buli luvannyuma lwa wiiki 2 tujja mukeberangako mugamba taata neeyanziza mukama wakwekyo osinga okwagala ne banvuga ne bantwala olwo nno nga tuggalawo kano kapaati ntuuka eruzira bakubuuza jjukira bakubuuza mu odiyo bakusibye oba nga bansibye basanyu banaye basanyu badde abasiru bakuba endolo agatukwe tukuwonye bakutwala olime wale watutamaatamadda walalala obusibe bwalumanzi nali nzitowa kilo 6 mwezi enkeera bantwala okunzija kwa omusaayi mu ddwaliro nali nzitowa kilo 5 mu kiro ekyo kimu wallahi nasala bampima nga nzitowa kilo 4 banno bakujerega muganda wange kiwedde si kyekyeru kigenda okuddugala kifaanane kale tetugenda kusuka wano olunaku lwolwaleero mukkirize babi ali Morris tugenda mbuza tugenda mbuza mu paati ey'okubiri lwaki mbayi mugenda tusaba nnyo paati ey'okubiri obusibe buluma butya ebibuuzo bingi obusibe buluma butya yakopaletinga atya ne banne yamaze kati okutuuka wano waali era agenda kutandikira ku kifamire yatuuka neemanya oba teyamanya yabaffe essaawa zino musajja bwatwali kuki emboozi mpanvu nnyo nga gyenkomeza alina bingi byanyumirizaamu nga tetunajja ku kamera oba oli awo ebinakuwaza embeera gy'alimu yeetaaga kukwatirwako kuyamba alina kyosobola kubanga kati naawe okusula wamusumbuwa famire eyo tunaba kugifuna kati nali nanga bwe nagamba nti nali nasavinga namba zabwe ku email yange I have tried severally to connect them through their emails but unfortunately sinaba kufuna feedback yonna tolina essimu nyina essimu teziyitamu enamba sizimanyi mu mutwe na retrievinga email yange but enamba tezadda kati olina pulaani kisinga waba tezizze amazima amatuufu mba nina kunoonya ng'egye survivinga mu essaawa ate okugendayo okudda ewaka mba njagala era okudda ewaka but remember all my documents zaakwatibwa for security purpose and research bikyali ku poliisi kati obusibe bwawedde wa service obusibe bwaggwa bwawedde era ndi wabweru sitambula kooti kati oswaga poliisi notandika nyinamu okutya okay amazima amatuufu nyina okutya kulindi nsobola okuddayo ne basamu ne bampa kyalina akateebo bukaba taata baabi amazima amatuufu kyalina akateebo kati ate Masaka nga bwe nakugambye nzi nali mbeera ne taata wange so teyantwalako mu relatives ate omwali mubeere Masaka we twali tubeera jjukira kati nze bwe tumala okuva eyo nze nakomawo saddayo nagenda bugenzi straight away ndejje nali nayegana amaka tojjukira we galige mwabeeranga muneta nzijukirayo teswagera ne tugendayo tusobola okugendayo bwe mafunye transport agendayo oba mafunye omuntu asobola okuntwala because awo bw'oba ogenzeewo Masaka kitundu ki olaba ng'otuuse ku welcome waliwo essomero awo sijjukira kitundu bulungi naye waliwo essomero Masaka oba secondary kati emabega weetoleza essomero eyo noyingira ku mwali temupangisa agaali maka ga muzeeyi kitegeeza tusobola ovuga ne tugendawo
n'omugwako kubanga kyemmanyi ne baba taliiwo at least awo osofuna information etandika obulamu n'omugamba taata mzee ki nkomyewo naye kyaliwo ekiki naye nga abandaba amazima amatu soko bawe ku namba y'essimu abayinza okukwetaaga like whatsapp whatsapp yange oba nasitya nenamba okumanya sinawe nagikwata okay mazima amatu zero musanvu osiya ne badde nkira kyenda 07 musanvu 54 72 49 07 0754 72 49 osobola okumulaba nga olina interest gy'omufunyeemu olina by'oyinza okwetaaga okumukwasizaako oba ka mobile money mu mbeera yonna yonna oba okwogerako naye okwongera okumanya ebingi ng'omukubira neta nabakutundoza ddiiro ezo zokati walokoka ekyamazima amazima amatuufu sisobola biddamu njize wayise mazima amatuufu embeera gye mbaddemu mu kkomera njigiriza bingi ndaze bingi sisobola kubiddamu kale mukama katonda batukumire olunaku lw'olwaliro for now Morris tugenda mmoza mu kitundu ekyokubiri bwe kinaaba kisobose waliwo ayinza okuga nti nedda katugendeyo nze emmotoka weeri nja kumwevugira mwetwalire ewaabwe e Masaka nja kwevugira solaba because ndaba kati emyaka gyo tiwita wane Kampala abantu wane Kampala okutuuka e Masaka kyangu nnyo byoyiseemu bingi nnyo so tolina nsonga lwaki oyinza obanga oba otya okutunulira taata sitya amazima amatuufu kuba abanga kituufu muzadde wange nga yeyanzaala asobola okuntegeera ne munnyonnyola ebyantuukako n'ebyaso kubanga bazadde baba basobola n'okutandika ne balondola ensonga ne bafunafuna ebintu byo nga tozeemu kutya ng'omanyi waliwo alondoola nze nali nyina gwe nabuuza n'obbuuza awo ne mubuuza naye kati bwe nfuluma nalonga mbula ennaku olwo ndi mu nnaku kati obusibe buggwa nsigazaayo ennaku mbala kati nsigazaayo ennaku 5 ngenda bweruti nyina gwe nabuuza bwe nfuluma ne ngenda ku poliisi ne nsaba ebintu byange tebasobola bimpa yangaye ensobi togikola ogenderayo bajja kugulako n'ekisango nti obadde obatiisatiisa oyagala kubatta abo bakugulako kimada ne bakutwala mu lusenge apolo. Okay. So tomunenya lwaki tannagenda ku poliisi ensonga ebwo abaginnyonnyodde olaba nti etegeerekeka okufuna ebintu bye naye ffe tugenda kugezaako tukyali ffenna tujja kugezaako okulaba what to do mukama abatukuumire babaye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.